Jako akawuwo. 30th July 2015. Omusango guno guwulirwa omulamuzi Henry Kaweesa mu kkooti enkulu e Mukono ng'era bw'abadde awa obujulizi okwongera okulumika nga kirabo bwe yatta Mirembe eyali muganzi we Herbert Wanyoto mbega wa poliisi era ng'ono ye yakozesa kirabo statement mu mwaka gwa 2015 abuuziddwa akajojjoji w'ebibuuzo kyokka nga bino byonna bibadde byaweebwako ddensala oluvannyuma lw'omulamuzi okusambajja okwewozaako kw'omuwawaabirwa ng'ayita mu bannamateeka bwe baategeeza kkooti ng'omuntu waabwe bw'atalina musango nga n'obujulizi bwe yawa bamukozesa bwampaka nga teyeesiimidde. And then my signature at the end, I endorsed on it. Is this the same statement you testified about? Dalton Oponya nga yakulembedde mu bannamateeka bana abawolereza kirabo ateeberezebwa okutta eyali muganzi we Mirembe alabisenga mukaawu okukira omususa n'awakanya okuwabula kw'omulamuzi ekireetedde omulamuzi okumujjukiza okuwa kkooti ekitiibwa obutamala budde bwa kkooti ngazza eby'emabega. Every page of the statement, and this is not the statement, might not be ruled that the accused signed the charge with caution. He did not sign the charge, he did not sign the caution, he did not sign where the release was stated. So this cannot be the statement. Let them produce a statement where the accused signed every page. Wabula oluvannyuma Kale Bwaraka yeetonze ku lwa banne olw'ekikolwa eky'obusiiwufu bw'empisa ekirabikidde mu kkooti. So this cannot be the statement. Let them produce a statement where the accused signed every page. Yesterday I made the ruling, admitting the statement. That's the law. Listen to me. Yes. I am the one who is the judge. And once I rule, what I rule is what I rule. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Oponya n'ategeeza ng'omuntu waabwe bw'atalina musango nti byonna bazze babiwaako obujulizi nga bw'agenda mu maaso n'okunnyonnyola. And maybe used against him. You understand? Then he says yes, then he signs. Then do you wish to speak? Then he says yes, then he signs. Short of that, there's no charge and caution statement. We are making a submission of no case to us. Matthew Kirabo avunaanibwa omusango gw'okuteeberezebwa okutta eyali muganzi we Desire Mirembe nga byaliwo mu mwaka gwa 2015. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. And thank you for guiding us and teaching us. That's also what